Tony Prose. Owulira otya? Mpulira bulungi nnyo nnyo. Ombuulireko gwe naye ani yatandika munne ebyokumukola? Alabika ye yasooka. Lwaki olowooza nti yasooka? Abakyala tetutera kutekinga first move. Mwali luddawo. Olwo lwatandika. Twatandika tuli ba mikwano. Kati mu kiseera bwe kityo mpola mpola ne tugenda nga tukola ki? Twezuulamu ekintu. Nga bagambye okube ekifaananyi kya omwami we. Oyinza kitobeka na langi okulaga omukwano gwo gye? Langi. Ziyinza okuba langi 2. Langi ki na langi ki? Blue ne pink. Lwaki blue, lwaki pink? Ze kala zange zensinga okwagala. Naye azaagala? Yayagala kala ze ziri dull. A little dull. Ekintu kino akikoze azza awaka kiwedde. Kikyogenda omukolera okumwebaza Ekyo surprise ajja giraba. Kamere kikazi okuwoomera omwami we. Okamanyi nti okategeka kalutaka bulungi. Emmere ye atera kubeera mu talera kulya nnyo mmere naffe eya bulijjo. Naye atera okuwoomerwa ebyo ebibala, vegetables, ebyo mwatera okugwa. Oba kaki oyinza omuweereza ali ku TV ng'akulaba. Tewali bubaka bulala buno okuggyako nti mwagala nnyo nnyo nnyo. Nga gye nkikomezza. Program Mikolo Nambaga. Ate mfunye omukisa nsinkanye taata wa Prose. Wabulira otya Prose nga zakugambye taata njagala omwami ajje wano? Kyali kyamaanyi nnyo. Ate ky'omukisa wa ku kyalo. Kitegeeza omwana omulungi afumbirwa ku kyalo. Bwe guli. Ddala. Tetubadde tumanyi nti ogendako n'okuzira. The same LC. Taata. Nzize wano ndaba ebyobuwangwa bingi. Omukolo guno lwaki mwasazeewo mujjuzeemu culture ennyo? Nze ndi musajja Munyarwanda. Maama Munyarwanda ne taata. Kyokka omukyala wange Muganda. Nina okulaga nti Buganda gye tuli ne Rwanda gye tuli. Omutabani ng'ajja wano okunonna mwana muwala. Biki by'owulira by'alina okusimbako essira mu culture yammwe eby'omuzinzi? Mu Buganda muguyita mutwalo. Naye ffe mu culture ebeera nti era omukulu yazireese. Ebeemu 2 oba gwa musaliti? Nze namugamba kyanasobola kubanga bakyezimba ffe twakola dda. Bafune ekitaabakose era nako kye baakola. Totiddemu nti Prose lwaki andeetera Muganda? Intermarriages tozitya? Ate nga nawasa Muganda? That one is common and it's very good. Ne kabaka w'e Rwanda yali yagala nnyo kabaka wa mu Buganda. Baali baamukwano era batuukako. Taata bubaka ki bw'olina eri Prose ng'agenda mu bufumbo? Prose mwekakasa. Kubanga buli kintu akikola mu kiseera kyakyo. Prose yasoma. N'amanyi nti nina okumala okusoma. Ate n'ekiseera kya marriage ekituuka n'agamba kati ekiseera. So I'm not really doubting her. She's going to make it. Gwendi naye ye mama azaala Prose. Mama olunaku luno olutegese otya? Owuliriza otya? Mpulira essanyu lingi nnyo okulaba nga Prose atuuse awo waali.
bagambe Kerenda liva ku Lubaya wamutegeka oti otegeka ng'omuzadde naye ng'ekisinga byonna Mukama Katonda yasinga okumanya. walootako nti olunaku lumu Prosi alikuleetera omutabani? Bannange nali sirootanga naye ng'obugumikiza Prosi we yali nabo n'okugezaako okufaayo nnyo ku byabuulirirwa nga nkisuubiramu nti luliba olwo alikolaki alimundeetera. Kati lwaki alutya najja nagamba maama omukaji? Bannaye twawulira essanyu lingi nnyo nnyo ng'akusenga akubye essimu ng'akugamba muwalange akuze agenda kuleeta abasajja. Twawulira essanyu. Prosi gwe yali tannakubbirako nti maama nafunye? Nga mu mbeera eyaffe yabiisa mu mbeera eyaffe senga yasuyaasu yatuyatu omwana tatuukirira nnyo bazadde atera kubasenga. Senga nakubira nagamba. Kati maama bamaama ne basenga ng'omwana agenda mu bufumbo babuulirira obugambo. Prosi wamugambyeyo kagambo ki? Bannange nze namugambye okubeera omwesigwa mu maka ge, okubeera omuwuliza eri sayidi famire ya bbaawe n'okubeera omukakkamu. Eno yasawe ndaganye tetwalagana tuletera bakadde senga twamulaba nakkiriza n'omuwala kimanyi tujja wano n'omukakakasa tujja kati kobedda bemulinda wano kusiba kugenda eri maama ne taata basaala omulungi ono mwakuza omuwala omulungi owekonje mwagala embisalira kyekituleese mutuzaale naffe tumutwala. Program Mikolo Nambaga jjukira tuli Rengo mwana mwala Prosi Mutoni ayanjula mwana munne Kale Bosco. Abakubu bakisanyukidde mwannyinawe okubanga bamutwala ate nga mutwala muganda. Jangu tugende tubasisinkana. Banange neesimye nnyo okubasisinkana. Muje baleko. Bitambula bitya? Tuwulira mutya? Tuwulira essanyu. Bosco nga tanalaba Prosi yayitawo Nze nga nze teyayita wange kyakukuba nga omanya abaana batambula nsonyiwa okukikozesa bwe nti abantu abatambuddeko babasomyeko kyakukuba balina gye beerabira naye nga nze sina kyemmanyi. Oba yayitawo? Nedda labika munnaye nga bwomanyi kusanyukamu oba mu workshop ze babeeramu bandibanga gye beesanga. Kati gwotegeera ddi omuko n'omutegeera ne bamunoga eyoyo ajjeeka? Nga nze batukubira ng'abalenzi muzeeyi n'atuyita waka officially ne tujja ne tumusisinkana then ne tubaaniriza ne tumulaba okusooka. Wamulabamu ki olunaku lwasooka okumusisinkana? Nga nze kizibu okumanya omuntu omulundi ogusoose naye byonna byonna nze nali musanyufu era nabikwasa Mukama. Gw'olina maki wamulengeramu olunaku lwasooka omusisinkana? Kye namulabamu ekirungi nti yali alaga essanyu ate ng'alaga okufaayo nti already waliwo kyali kigenzi kyali kituuseewo ifu nga ffe tetunaba kitegeera. Abako mubuulirira nnyo era naffe eri we bitabuka tuddukira wammwe. Njagala obuulirire Prosi omunnyonnyole ki kyalina okukola ewa Bosco. Ekyo ekibuuzo kyange Madamu Robina. Kirungi nnyo. Nze nga nze nsaba Mukama Katonda abateremu obwangu. Kirungi baana ba ku kyalo bakuze balaba abantu be beegomba balina amaka ge beegomba ne bagamba we banfunye obuzibu Ivan bw'atabaawo Dennis asobola okubaawo naye nga nze mbasabira buwanguzi babeere bakakkamu nga we babadde mabega era ne mbasabira Omukama abakwatireko. Njagala owo obubaka bwe obubaka bwe muwa okutya omutonzi kyekintu ekikulu kyenjagala bonna babiri batye nnyo omutonzi kyekyo kyamaanyi then n'okutya omuntu akusingako n'oyo atakusingako muwa ekitiibwa kye mu ngeri yonna naye okusinga wa kitiibwa nga kye batutuusizaako olunaku lwaleero naffe tetwakisuubira. yagatta abasaamu bonna nga balina okunenengana naye ku bisaniye be tebibeerawo. Ntulese omuwali ono nga tugamba nti byonna era tulese butaano ddobolo engalo ez'omuyiika z'owulira nga tugamba nti kasaba eggwawo tetugenda kuleka wano ssimu ya John naye okuba bukuli 5-5. Taata akasisira kano ke tulaba kazimba ate ko kawuddwa ku tenti kaba ka mugaso kimu? Akasiisira ako
omuko mumuteekako ekimuli ne mumwawula ne mumutulaza wali ku ntebe fenedda abagole balina okutuula mu kasiisira ako kokka ate akasiisira ako lwakuba kale tosobola kumalayo kalikya yonna kaali kalina kuserekebwa esulu kede muno mwonna naleetamu ebirungi muno mulimu dikiri mulimu nno ebintu bya bisenge bisatu omala kugita eno nti pros neryoka yeggula ngaoyisire john era yamuleetedde ebintu byonna omwana ono yabadde amusaba mmotoka namugamba nti nedda mwana gwe okyali portable olina okgenda mu driving nga bwokyogedde nga nasooka genda mu driving school okumuwa driving school muno ti mwana wattu ajja kikuyigirako nompolamugwako mu kifuba nombeera efaanagana bweti kigambo ekyo mukwase n'embeera eyo taata yeryo ddamula twagenda okulamulira mu nnyumba amiina sebo lwabataata abalala ozajja kubikwasa ono leeta embeera eno abenga agimukwasa olwataata abalala taata omuko mu birabo byaleese oba byendabyeko mulimu emiggo gitegeeza ki emiggo egyo mu kalica yaffe era kyovuba ne kaakati ngukutte emiggo girunda toyinza kubeera nante n'obulwa omuggo kiba kitegeeza baleese ente nga bamanyi nti wanyinza n'okwasibwa omuggo ogunaazirunda ate baleese emiggo 7 n'ente 7